the leaders. Ku ssaawa 3 z'ennyini ennyiriri z'abaweereza zituuse okukulemberamu okusaba okw'okujjukira abajulizi ba Uganda ku kiggwa ky'abakulisitaayo e Namugongo. Okusaba kuno kwetabyeko bannaddiini bangi okuli abalabirizi, abasumba ne Ssabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalo nga Ssabalabirizi ow'ekkanisa y'e Nigeria the Most Reverend Henry Ndukuba yabadde omubuulizi w'olunaku. Speaker wa Parliament Anita Among yakiikidde President Museveni ne baminisita abalala okuli Margaret Muhanga ng'ono yabadde ssentebe ow'enteekateeka Gen. Edward Katumba Wamala n'abalala bw'abadde abuulira the Most Reverend Ndukuba yeebaziza gavumenti olw'omulimu amakula ogw'okulaakulanya Namugongo n'okuwa abantu eddembe ly'okusinza awatali abakuba ku mukono. Agambye nti obukkiriza obutuufu bulina okuyita mu kugezesebwa ng'abajulizi kwe baayitamu ne batuuka okuttibwa naye nga tebeeganye Katonda. A faith that is not tested Okukkiriza okutagezeseddwa is not worth having. si kwekwo kw'osaanye obe nakwo. But with every test and every fire of trial, Kyokka agambye nti ekkanisa ekyasanga okusoomozebwa kw'amaanyi naddala e Nigeria gye bateekera omuliro ku makanisa enkya n'eggulo. Ewiiki 2 nga bamaze okufumiriganwa ne Maama Njera. there was a demonstration in the state of Kaduna, Waaliwo okwekalakaasa mu kitundu ekyo eky'e Kaduna. and all the churches in that state were burnt down, Era amakanisa agali mu kitundu ekyo gonna ne gookebwa omuliro. including the seminaries and every Bible school. Zino seminare n'ebitabo n'amasomero gye bayigiririza ebya Bayibuli gonna ne bagookya. Omulabirizi wa Renzori Ruben Kisembo akuliddemu aba Midwestern Cluster abateesiteesa b'omwaka guno yeebazizza bonna abawagidde enteekateeka okutambula obulungi. To thank the President and the government of Uganda that has helped us to improve this facility of Namugongo. Thank you very much. Ssabalabirizi Kazimba Mugalo asiimye ababeereddewo ekkanisa okuvvuunuka ebbanja erya Equity Bank erya Church House ery'obuwumbi 6 nga mu kiseera kino zaaweddeyo. This is to appreciate Equity Bank and all of you, Church of Uganda and our partners, to know that the Equity Bank, which gave us a loan of over 60 billions, and now all the 60 billions has been totally paid to zero. Olwaleero awaddeyo cheeke endala ya buwumbi 9 obubadde bukyasigaddeyo. The Archbishop is now handing over this to Equity Bank. Speaker Anita Among nga tannasiba mubaka wa President ayozaayozeza ekkanisa naddala Ssabalabirizi olw'okuvvuunuka ebbanja n'asiima President Museveni olw'obuwagizi eri ekkanisa mu buli kimu. Oluvannyuma asomye obubaka bwa President Museveni mwatendereza abajulizi olw'obuvumu bwe baalaga ne bateegaana ddiini yaabwe. The blood of the martyrs watered the seed of Christianity. Enteekateeka y'abajulizi bano kwateekako akakufulu kubuulira enjiri eya Uganda. It was therefore not shed in vain, because their death served as a catalyst for the growth of Christianity. Ayogedde ku bigendererwa bya gavumenti ya NRM eby'okugatta abantu n'okulaakulana n'akubiriza abakulisitaayo okunyiikira okukola beewale okukolerera embuto zokka. First step that must be taken by an individual or a household is to eliminate a moneyless or subsistence living which satisfies only one need, that is food. Ismail Nsubuga ne Adrian Bwani Kabale be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.